Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mkutu sema kutukwali Mathias Mpuuga nsamba afuddeyo n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakubeera nga asuula musajja mukulu Medadi Ssegona n'awakaadi Busiro East ate abadde meya wa Kyengera Town Council Mathias Mpuuga nsamba mulumba wa Lukagga era bwagenze maaso Mpuuga n'okubeera nga agamba nti muyinza mutya okukwata kaadi ne mugiwa abasajja abadongo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekibiina bino nebiri ebigambo bibadde bingi. Mathias Mpuuga nsamba byagenze maaso n'okubeera nga ayogerera ate munnange Mathias wa Lukagga era bingi byengenda okubeera nga owulire na biki byayogedde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byewuunyisa okulaba nga ye tasobola kwogera ku kibiina kye ekya DF kye yakola ng'alina kubeera nga ate oba oliawo adda mu kuvumirira Kyagulanyi Ssentamu nga bo bamuteekateeka. Kyovalaba omusajja omu yakoze statement n'agamba nti ate oba bo bateeketeeke kakati nno bagende bakole ki bagende beeteeketeeke bwe baba nga be bateekateeka Kyagulanyi nti bagende bennyini nabo basobole okuba nga beeteekateeka. Kale ate nno byonna ngenze maaso n'okubeera nga mbikuleetera osobole okuba nga obimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini njagala okusaana obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko jimpere like bw'okiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba omunywanyi ali eyo nga gwe munooni gwo ogusoosa otulaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku Beyond the newsroom ogenda beera ng'osubscribinga ate okone wali mu kaddo kajem personalize okasemu olwo tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukuteerayo. Njagala osooka owulirize ebigambo bya Mpuuga bino nno byonna biwerekereza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owuliriza. Omuntu wa mwoyo alya mmere ki naye bakola ekyabo bakola ebirala bassemuju ng'omutasembeleke kasobedde era ekivuddemu mu kirabye sikimanyi kimuliko nange sikimanyi bajja basaka mumubuuze nti bakukyusiza emmere olya mmere kati yanjawulo mumutubuuliza nga mulabyeko mumubuuze emmere gye walyanga si gy'olya kati tokyalya onuusa bunuusa oba onyokeza bunyokeza tokyalina mmere gy'olya naye namusonyiwa ng'omuntu atamanyi obuzibu bwe buliwa. Omuntu omukulu ku myaka egya Mathias Mpuuga nsamba alina okuba nga bwe bamuyita mbu omuteeketeeke ng'alina okuba ng'ensonga z'ayogerako z'eggwanga z'ez'okunnyonnyola abantu ebizibu by'eggwanga. Ye muntu akeera ku makya n'atuula n'adda ku Kyagulanyi n'agamba olya mmere ki oba tokyalya ng'onuusa bunuusa, meaning that nti alinga amugamba nti Kyagulanyi Enjaga yamwonoona anywa bunywa Enjaga. Yes, well and good. N'ekyamazima amatuufu bwe kiba nti omusajja omu yakola statement egamba nti bwe kiba nti Enjaga ye yawa Bobi Wine amagezi bwe gati buli muntu asaanye anywe ku Njaga asobole okubeera ng'afuna ku magezi. Omanyi Dr. Kanokiza Besigye yakola statement n'agamba the worst problem Uganda Jaina are those so-called intellectuals ababeeyita abaasoma ab'ebitiibwa kyekizibu Uganda kyerina. Bw'okeera ku makya n'osanga Mathias Mpuuga nsamba ng'afubutuka ebigambo ebifaanana bwe bityo, n'okeera ku makya n'osanga Medadi Ssegona nga it is the same story, n'osanga musajja mukulu amanyikiddwako nga Semujunganda nga yatula n'akugamba sisobola kutuula wansi wa Ssebuufu kubanga ye kansala avetingeze member wa Parliament. Kati netwebuuza obutta bw'abantu bano abeeyita abaasoma bo buba bwatuuka ku ssaaki nga gwagenda okwesimba ku kifo ky'obwa president ogenda kubeera vetted oba nominated by Byabakama who has never been a president. Ate era to make matter worse
Ufe abalonzi ababafuula ekyo kye muli mu kweyita ab'ebitiibwa era ab'amaanyi ennyo. Ffe abalonzi abamu ku ffe tetwasoma. Abamu ku ffe tetuli nnyo qualified ng'ekyo. Naye wabula twagala omukulembeze agenda okutukulembera oyo gwe tulabyemu obusobozi okubanga amalawo ebizibu mu community yaffe n'okutereeza livelihoods zaffe. Kyokka ekyennaku nti abeeyita ab'ebitiibwa be bakwatira mu nsawo y'eggwanga nga bali esente. N'owulira ono bamuwadde miliyoni 5, n'owulira oli bamuwadde miliyoni 10 bayiseewo etteeka bwe riti ne bwe riti. Ab'ebitiibwa mubaddewa for the last 20 years. Oba kale the last kale mubaddewa mu Parliament ye11 era biki bye mukozeeko. Njagala owulirize ebigambo bya musajja wammwe ono amanyikiddwa nga Mpuuga. Ulira ebbanga lyonna mwajja mulaba nga tutambula ffenna n'abantu bangi nnyo ba Elias Lukwago Bassemujju Nganda bakasiba nte bamuwanga Kivumbi. Wetwogerera kumpi buli muntu alina gy'akola ki ekyo kikutegeeza nti ekyalo kyagwako omusezi. Ne bw'obeera mukyala ng'ofumbiddwa mu maka n'osangamu abaana ekikufuula omukyala obuvunaanyizibwa kuleera abaana abo. Bw'osanga abaana nga bali wamu n'ekitaabu n'otandika obbalyako emmere n'otandika okugamba ono tiyakimye mazzi ono tiyanaabye naye nga gw'otaba wadde na sabbuuni omanya nti oli musajja muzadde oli mukazi muzadde mubi. Kati opposition yali enoonya enkyukakyuka n'abaana abalina engali yasaasaana tebabeera bangu. Ogenda okulya abasajja ab'essimba bakasiba nte Ssegona babasenza Lutiga genda eri Lukwago genda eri ojja wa Ssegona wetekadongo kamu ow'ekitiibwa mwagala enkyukakyuka ako ke bayita akanyoomonyomo. Mpuuga akugambye ojjewo Ssegona oleete kadongo kamu. Baali bamaanyi ng'ensi batya baayogeranga bingi buli omuntu n'alowooza nti abantu baneeno bye boogera munnange be basinga okubeera nga bategeera ensonga and the kind of people who can articulate matters, yet they all do whatever they are doing in their favor okubeera nga batuukiriza interests zaabwe. Abaganda balina olugero olugamba nti ennyaanya emu envundu esobola okuvunza ekisero kiramba ekyazo. Kati ekibuuzo kiri nti gwe singa osanga ennyaanya emu envundu mu kisero ky'ennyaanya zo ogirekamu zonna zoonooneke oba okwata ennyaanya eyo emu envundu n'ogenda maaso n'okugifulumya? I think ekituufu kyandibadde ekyo. Mpuuga bw'akeera ku makya n'agamba nti kino kiringa omukazi afumbirwa mu maka ng'omusajja alina abaana be, olina okusinga kwagala abaana ba musajja osobole okukuuma obufumbo obeere mu maka ge. Kale ate watya ekisero ky'ennyaanya ekirimu emu envundu olekamu ennyaanya eyo emu envundu oba ebbiri oba esatu envundu zifunze ekisero ekiramba? Tosobola kukikkiriza. Kaakati omuntu gwe baagamba kwata ensimbi zineeno ozizzeeyo zifuniddwa mu mankwetu n'ogaana eba nnyaanya nvundu ne bakasuka ne bakufulumya. Ne bannoono ne bamugja kakiiko ka Parliament baagala n'alemerayo nze constitution esobola okunnemezaayo n'abeNRM ne bamuwaga oyo ne bafulumya. Medadi Ssegona nti nze n'Empuuga tuli ba Luganda era talina musango gwe yazza. Yes, talina musango naye ne bamukwata ne bamufulumya. Eyo y'ennyaanya envundu ebadde egenda maaso n'okubanga erya opposition for all along. Dr. Karokiza Besigye yakola statement ye yegamba nti the only problem Uganda has are those so-called intellectuals. Ababeefuula nti basoma kyekizibu Uganda kyerina. Ekyokwogera ku muyimbi wa kadongo kamu kino nno kyanyiizizza bangi abali mu entertainment fraternity era abamu ku abo nga ye radio producer era TV producer atenga presenter a journalist amanyikiddwa nga Dr. Kwefrokuta. Agambye buli muntu abe wakitiibwa nga asigadde mu layini ye ne bw'ona akwata layini nodda mu ndala tugenda kukusabula. Ebyo bibadde bya Dr. Kwef abadde nga asindika obubaka directing alabula Mpuuga era n'abategeeza nti okuviira ddala ku Parliament ne bwe tutandikira ku y'omunaana paka ku ye 11 eziriwo okwata ennyimba za kadongo kamu okuva ku Amani basudde
nojja okutuuka ku Walukagga ebintu ebizirimu tusobola okujjawo Parliament okumala emyaka 5 nga obubaka bwokka obuli mu nnyimba bwe tuba tukoze ku ebyo nga bye bigenda maaso n'okubeera nga bikolebwako ensi yaffe esobola okweyagaza okubeera ey'omulembe n'esinga eno Uganda eriwo emyaka nga 10 emirala mu maaso. Ekitegeeza nti Parliament totale ebadde talina mirimu gyekola gya butongole wabula mubadde mwefudde nga mulina akakundi kammwe. Bwokera ku makya oli najja nga atunnyonnyola Museveni ali essente bwe zityo olunaku akozesa biliyoni 2 lwaki ozikkiriza ziyite ekitegeeza oba ozikkiriza ziyite ng'otubuulirako buwulizi tebirina makulu kaakati tulageeko biki by'okoze mu kira municipality. If there is nothing that you've done then let us bring in George Musisi anti mwagala bannamateeka. He's also a council. He's your fellow land friend. You can't stand kubigere by'ogwe Mathias Mpuuga olyokodde mu Mpuuga. Yes, by the way kati Mathias Mpuuga nsamba bw'ofiira waneero oba mu myaka 10 maaso ng'ovuddewo tunaasigala nga tukujjukira emyaka emirala 2 nga toliiwo. Never. Naye tugenda kujjukira Walukagga emirembe n'emirembe over 40 years. Giri myaka 27 28 bukyanga Amani basudde afa. Naye Amani basudde ennyimba ze ne kati zikyafuga ne zikola amakulu mu bulamu bw'abantu. Naye mmwe mutunnyonnyoleyo ko bameka be tujjukira abalinga mmwe mu ebyo. Nti Mathias Walukagga tujja kusigala nga tuwuliriza oluyimba Parliament yange tugambe oluvannyuma lw'emyaka 20 nga babirireetinga ku mbeera eribaawo ebiseera ebyo bagambe nti eno yaliwo ne kino kubanga ennyimba omuntu yenna artist creative person yenna akera ku makya n'ayiiya kyayiiyiza ekisobola okubeera nga kiyogera ku past present ne future oyo mute. Reason being, right now mwe buli kimu kye mukola as a politician yabeita the group politicians just mukusa mbuto zammwe na kwagala kunyweza before byammwe. Njagala kuwa ka video kano ka Sheikh Chiti yabasekeredde nno wuliriza. Kadi ezakafuluma ez'abahonorable gwe babagamba nti Kyagulanyi ye yagimye Ssegona gwe mugongo bubitegeeza ki kuba n'obombi ani yasooka munne mu byobufuzi era mu ndabe yaffe ey'obuntu ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye Allah n'asiime yali omuyaga emyaka 15 egiyise kati yagaba kadi ng'azigabira abaali mu byobufuzi mu biseera ye ng'ali bibye kati olwaleero yagaba bino byakuyiga gye tuli. Amazima amatuufu bibe byakuyiga. Omuntu yenna ffe ng'abakkiriza tukimanyi nti Katonda asobola okusitula from zero to hero, from grass to grace. Ate ffenna tukkirize tugaane Robert Kyagulanyi Ssentamu, he's now a leading anointed opposition leader gwe tulina. That is the fact. Yagala gaana. Wulira engeri Mpuuga gyavumyemu musajja mukulu amanyikiddwa omukyalo ono amanyikiddwa nga bamuyitaani oliriza wano Namayanja. Mwana kyali awo ngazeeta Namayanja n'agala ebitakwata nti kakyatoomu bwe twajja mu kyalo nga nzunga gwagala okujja obananyi ekibuga abaakusenza n'ogamba nti oyo omumwesonyi walabika naye takyagatta n'omusonyiwa n'omuleka eyo kubanga nze naye naye mukazi mukulu oyo mu Parliament emyaka 10 y'obugwabaka bokka abatono awali esente za COVID mu Parliament oyo ne bajja wano twazizaayo ffenna y'omu kuba taazizaayo mu COVID wakati nga tunoonya emmere y'okuwa abantu akakeya katwala waka tentugamba ziddeyo mu ggwanika. Namayanja bw'aba yakwata n'alya ssente za COVID tezaali za task force. Tujjukire waliwo abaalya ssente za task force ezaali ziweereddwayo zino zaali zakuzaayo musaala gwe. Bw'aba teyaguzzaayo yali mutuufu kubanga tekiri constitutional, just ekyo kiri mu mbeera za buntu kya bulijjo. Mwatugambanga nti abaana ba Nuupu tebalina mpisa bavuma bawemula naye yali ayitibwa mbu ow'ekitiibwa engeri gy'avuma otunuulira ddala n'olaba nga
There is no way gy'osobola omuyita ow'ekitiibwa okuggyako ng'olimba kubanga omuntu ayogera ebya taba wa kitiibwa. Abasajja ab'ekitiibwa bamulwanya muli nse mwogerera abasajja ng'abo bakayizi boogera ensonga n'owulira mu ngeri ey'obukkakkamu ey'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala ate ensonga zaabwe ne zituuka era buli omu n'ategeera nti gundi ayogedde nti gundi ayogedde mmwe byammwe teri kintu kyasinze luma basajja bano nga kaadi ate teri kintu kisinze kuluma bantu bano nga Nuupu kubanga yabalemerera kituufu. Tugenda tandika okuba nga mutulowoolezesa nti abantu bye bayogeranga embu mwine agenda taking over Nuupu n'opposition kyali kituufu bwe busungu bwe mugenda maaso n'okuba nga mwolesa ku bannammwe akadde kano naye erewe ffe katuba tunuulire ate tugere maaso n'okuba nga tulaba ebikolwa byammwe. Manyi Bayibuli eno nyinungi nnyo egamba tetulibalabira ku bikolwa byabwe kati essaawa yonna ebikolwa byammwe bye tutunuulira ne tumanya ne tugamba wow ow'ekitiibwa ayongedde okugira kansooka enkuwa ebigambo bya Charles Peter Mayiga owulire wano. Abasajja b'e Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina. Abasajja abo omukazi gwamugaana ng'amugamba nti olekangayo ndaba olina mubi. Bannabyabufuzi bayaayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu katonda abakuume. Awo nno omusajja aba amaze okuba nga abasabula era mmwe banywanyi be abakubiddemu ba Ssegona inze era bwe banaaba tebampadde kaadi era nja kuguma nja kuyimirira mabega w'oyo gwe banaaba bagiwadde. Essaawa eno bw'ate kaadi si kikulu era ndowooza balina bye bantuma nga balema okucommunicatinga obulungi kyenva saabikola era bwe mba sisambye bulungi ebyo mu maaso gaabwe bo sibasambidde bulungi. Bogus. That's not what we sent you in the parliament to do. What we sent you for, one, tubagira amateeka amalungi mututerewo policies ezitufevalinga nga bannayuganda. 2, bw'oba omaliriza ekyo service delivery tujagala ku ground. Twagala olondoole emirimu gya gavumenti olabe tulobingireko nga bannabusiro nenga odda mu bantu bawoleze yababba nange yeyanziba kamukirabe basajja mmwe basokolo ly'ab'ebitiibwa era Kyagulanyi yeebale kujja kubanga nammwe bye mubadde nga mukola bannammwe abibatuusizzaako. Bona basenza lutigga genda eri lukwago genda eri ojja wasakolo ekadongo kamu mwagala nkyuka nakino kanki bagambe temwakola nsobi kuwagira NUP mu kalulu akawedde tiyali nsobi kubanga kyetwabagamba okukola nga kyekituufu n'okuwagira Kyagulanyi tiyali nsobi kubanga twagamba omwana waffe avuddeyo tumuwa omukisa era si nsobi era twali tukimanyi kyalina ebizibu bingi twali tukimanyi bulungi kitakukulemberangako yadde ekyalo twali tukimanyi bulungi nti era ebiseera ebimu asiimuuka byonna nga tubimanyi naye ne tugamba dogategeraga mazima ate mbalimbe ne tugamba abamu mubeere ku kkono abalala ku ddyo abalala emabega tumuwumbe mwe tukole ki tutambule. Omwana ono tumuwa omukisa tumuggyemu omuntu byonna byabaddemu tubimanyi ne bakayuhula ne bamuhoozi ali mu kino ali mu bintu gamba tumuwumbewumbe tumuggyemu omuntu eyo tiyali nsobi gye mwakola era mwekubire mu ngalo omuntu baali bamaanyi ng'ensi batya bayogeranga n'olowooza boogedde ekintu ekirina amakulu kumbe ye essaawa ey'okulaba nti bye bakola
temukyali makulu wadde. Mbu Kyagulanyi takulemberangako yadde ekyalo. Kati Mpuuga otukakasizza nti naawe eweekitiibwa osiimuukira ddala era olumu wano oba tokola. Kubanga bw'ogamba nti nno Robert Kyagulanyi takulemberangako wantu wonna, njagala okukujjukiza by-elections ya kanti nti wali eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyaddondo yajja n'akiikirira bannakyaddondo myaka 2 era ku byakola ekyaddondo byeyogerera for those 2 years. Era Kyagulanyi yabeerako omubaka wa Parliament mu Parliamentary eye-10. Ekyo tukikkirize kigaane kyekyo. Kati bw'ogamba nti tabeerangako wakulembedde wadde, nze mba nkwewuunya era n'otunuulira ow'ebitiibwa alinga Mpuuga. Kati naffe ekyo ekibuzo kye tujja obuuza abamu, kati Mpuuga ddala gwe ku bigambo by'oyogera bwe bityo gwe ate olya mmere ki naffe tugimma abaana baffe? Bw'oba otunuulamukko kale bya buswavu ng'ow'ekitiibwa si bye twandikusuubiddemu okubanga oyogera. Kaakati abagambye mbu Kyagulanyi olumu asiimuuka twamuwa omukisa tumuzimbe. Omukisa ogwo gwe muwa Kyagulanyi okukulembera Bobi Wine kamaze ebbanga lyonna nga mukwano gwo ng'obadde nga temumuwa mukisa ogwo yadde ne yeesimbawo ewamu n'awangula. Kuba yali avuganyiza ku bwaka bwa Parliament ne bigaana, yali avuganyiza ku bwa President n'atafuna yadde 2%. Lwaki temwamuwagira ne muzimba Bobi Wine kamunnammwe ategeera kuba yali musawo wa bisolo nnyo? Singa oyo gwe mwazimba n'abanga ategeera nnyo ne tugamba nti mwakola omulimu gwa munene. But Mpuuga, your time came to pass. That is the fact. Era yammwe eweddeko mukkirize mugaane 5 n'oweyongera 10 juzi. Mpuuga toswala. Ate ebyo nga bye bitini. Eno ku musango gw'aba Edmutwe Masaka mu kooti gwaguliko nti Mpuuga simanya na bedi mbu ate abaana babbe sweta simanya biki. Muswaza nnyo basajja mmwe abeeyita ab'ebitiibwa. Anyway, katusinkane mu mboozi endala mpitirivu amaze ngenda okubanga nkuleetera nzadde ni tuli ku BTN Media Beyond the News mu mukutusema ko tunjagala okubeera nga kwagaliza byonjagaliza baana batata tugende maaso n'okubanga tusinkana olunaku ate munange n'obudde bujja babwe mutusobola okubanga tukuwa emboozi endala. Kyokola kya mwendo mungi gwe ya subscribinga most especially nawa likinga videos zaffe buli video tugenda maaso n'okubeera nga tuteekayo oba okikolera ddala kya mwendo mungi nnyo nyini ddala musikirize mbatere wano baana ba mama tusinkana ate nga guludde nakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.